po jako akawuwo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono Andrew Ssenyonga Luzinda nasimatukidde watono okugajambulwa abatuuze ku kyalo Ggulu ekisangibwa mu kibuga Mukono ng'entabwe eva mu kubasosola mu kugaba emmere okugenda mu maaso ne bamulangira okuwaaka abamu ate abalala n'ababuuka. Ssentebe bw'aleese emmere mu kifo ky'okugabira ekyalo kyonna emmere awaddeko bamalaaya bokka abali mu loogi ekintu ekibatabudde ne bamulangira nti kinaakikoze kubanga yeekulubeesezaayo. Abaana batenjala abasirikale be baleese emmere bagigabidde bamalaaya abaana bali bafa mufinjala kyamaani waffe yasuzeeyo buli naku yeewuba kwa mmere nsi bamukubira amasimu emmere bagirese bagiwadde bamalaaya. Abaana bafenjala abatuuze balabiddwako nga bagwa mu kkubo okumusuulira emisanvu okumweyambulira wamu n'ebikolwa ebirala. Bamaze bakabiddeko banekula jange abakazi balina embuto balina abaana baganyuleta emmere abaana babano bafanja abantu bali mu bisanga ati bana. Ssenyonga okugwa ku kyokya abadde akomezaawo ssentebe w'ekyalo kino Waswa Muhammad Takwana okuva ku poliisi e Mukono gy'abadde atwalira oluvannyuma lw'okukeera n'agumba ku kitebe kya disitulikiti ng'ayagala abakulira akakiiko kagaba emmere kamunnyonnyole lwaki ekyalo kye bakibuuka ate nga baali bamaze okuyitamu n'ekizindaalo nti bagenda kubawa emmere. Ennaku zo zonna abantu batudde waka basazeewo okukyeranga ne bajjawa ne bajja ewange nga basaba emmere nange sirina mmere nkedde ku makya nengenda nga ekyemani wange wa 5 mugamba abantu bandi bubi aba LDU bakuuma nze siri musirikale abantu bansaba mmere sirina mmere. Bano olulabye Ssenyonga ne bamusalako era mu kusooka abadde abiyita bya kusaaga wabula embeera etabuse nga baagala kumusika mu mmotoka n'asooka yeesibiramu kyokka oluvannyuma size ndabirwamu asobola okubannyonnyola wabula nga mpaawo amuwuliriza. Bano bagamba nti ekikolwa kino kya kusosola okulondamu abamu ng'ate n'abaweredde emmere siba mu kitundu kyabwe ate nga n'ekirala bwe yadde omukulembeze yalagira okugaloka loogi wabula bo basigala bakola kinnawadda. Tuli awo naye n'emmere tetulina naye kati tetumanyi oba tunaalya naye bale ne baleeta emmere ne bagitukonya temwandituweeredde ddala. Bamalaaya bakola ssente n'essaawa zino abasajja bali mu nnyumba beebase ekiro n'emisana bakola malaaya kugamba akoze emitwalo 2 nze nkolawa ndi waka ntudde nali ntunda wali emmere ku kkubo bansoopinga ndi waka ntudde. Abatuuze okuli Rose Mwenyango, Jenny Namalobo ne Rehema Namuga bagamba nti embeera gye bali mu mbi nnyo nga n'abamu bali batunda mmere ku kkubo ate nga abalala bami baabwe baali bagoba bodaboda saako n'abatakisi obula tebakyakola era nga bano balangidde ssentebe wamu ne RDC okuba nga tewali kye bakozeewo. Tusanga tina kyetuwa abaana batuyambe batuwa akawunga oba tebatuwa akawunga omwe batuge abantu batandika okukola tugenda kufa njala bannange Kajja tekajja twagala mmere abaana bagenda kunfaako enjala. Ssentebe Muhammad Waswa Takwana agamba nti obuzibu bwava kukyusa mmere eyali eweereddwa ku kyalo kyabwe ne bakitwala ku kyalo ekirala mu Saza Village wabula ng'ate bwe baleese emmere endala bagitutte mu muluka mulala ate nga baali bayisizaamu ekizindalo ng'abantu balinda buli kadde. Ate baleese emmere kukyokugaba mu Saza Village bamalirize bakwate agenze munamira afa bagabye emmere. Ku nsonga y'okugabira bamalaaya emmere agamba nti kirungi kubanga bangi ku bano bali ku ddagala kyokka n'asaba bagaba emmere okwongera mu ku sipiidi. Ekituufu nabo bali kubanga babasibira omwo balina eddagala ly'emmere lya ARVs balwadde tebalina mmere. Aba Red Cross wamu n'aba LD balabiddwako nga bava mu loogi bamalaaya gye basula era nga ssentebe okuva mu kifo kino aba LD bamuwadde obukuumi obw'amaanyi. Bakabiddeko banekula jange ate nga banekula jange nakakati bakyakola naye bano abaana bakolawa batata baabwe batwa bali bavuzi ba takisi bali bakola mirimu bagiggala kati bo balyewo emmere. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulira lino okulwa ABS Television.